omubezi eyanunu lanze ngesi tenabawo nale mu mikono gye nina omukwano eyanjagala nze ngesi tenatondebwa nale mu pulani ye. Mukasa mandwa naye ng'ateekako nseddeewo balabye ekkubo Mukasa naye bye yakola tubisobola. So a name is not a vision. Stop concentrating on lower matters. Bintu ebitagasa. Kale nze mumpita erinnya erisinga obubi ndabe oba byenkola binaavaawo. Mpita bwavu ndabe bwe naabufa kubanga nze nafeeka nga tebapiseeko linnya ddungi singa amanya ge gaali gakikola buli omu kye yasanganga nga kyampita. Kibaata Kinyolo simanyi biki ab'okukyalo ddeewo baali bamuyita Mukasa mandwa naye ng'ateekako nseddeewo balabye ekkubo Mukasa naye bye yakola tubisobola. So a name is not a vision. Stop concentrating on lower matters. Bintu ebitagasa. Malisizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, yonna eyo gye muwangaalira. Njagala kulamusaako mukwano gwange gwampuliriza yonna gye weekuumidde naye nga okyagoberera Just Gospel Media Uganda nkwanirizaako nnyo ddala manya gomo emtukuvu. Nze Nicholas era njagala kwebaliza ddala gwe wenaali eyo ng'ogamba nti awe waawo peegi zino zikugasiza. Sijja kugamba nti ndizikunyumira naye zikugasiza oba nedda. Waliwo peegi eno weekuyambidde oba nedda. Ekugasiza tekugasiza. Anyway wali wagamba nti engasiza, wali yagamba nti tengasiza. Ekyo nekira tukisigala tukyebaliza Katonda. Tusigala tukyebaliza Mukama. Nkomyewo era nate olunaku olwaleero. Nkomyewo mbadde sirwa kudda kati naye nkomyewo ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 9 olunaku lwa Monday mukulikira ennyo ddala babadde mu Sunday services ez'olunaku olw'ejjo. Waliwo omuvubuka omu gwe sigenda kwogera linnya wano yavuddeyo nayogera nange nangamba mukuye kyeyabadde ategeeza kyabadde kirala kubanga ndiga yawa mukuye agobererawo nnyo omuntu we wamunda nnyo. Mwabukidde bubukiza kintu gwe wabukidde bubukiza kintu si kyeyabadde ategeeza. Kati kiki kyeyabadde ategeeza? Kyeyabadde ategeeza kiri very clear. A name is not a vision. Don't concentrate on lower matters. A name is not a vision.
ffe nga nze omuntu awuliriza ali concerned, waliyo abantu baffe eyo abafollowing ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kati wajja ne concern ng'eyo ne mugabanamuko naye n'omugamba nakubuuza nti wamma ddala kituufu a name is not a vision, should we go with this or nawe olinayo emikwano gy'abasobola okujja okwebuuzaako nga nange bwe nina mikwano gyange. So bwe ndaba nga mata eyeeyongerayo nnene ate nzijja ne ngabanako n'emikwano gyange wano abawuliriza era abafollowinga pages zino mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Tulina enjiri gwandaba wano nampuliriza, tulina enjiri, nze Nikola sigulaba wano, tulina enjiri, tulina abaweereza tulina abaweereza Mukama baateeseteese, tobamalaawo. Kati nze bwondaba wano nga ndi wano ndi mu kwogera oyinza okulooza ndi mu bbanga. No, tebakulimba, tebakikulimba ekyo. Tulina abaweereza babuulira, tulina abantu, tulina obuweereza. Kati nze bwe nzija wano nzija kusharingako naawe agoberera. Tulina abaweereza. Mukama tuwadde WhatsApp fellowships ziri 5. Actually ndoza tuyinza okubala WhatsApp groups ndoza zinga zonna tuba tuzigasse ziyinza okuba ziweranga 15. Zonna zirimu ababuulizi, zonna zirimu abaweereza, zirimu ebyoto ebyokusaba 24/7 wamu ne ground fellowship. So bwe nzijja wano najja nangamba tuwulire enjiri, njibuulira Hallelujah. David Lule muganda waffe nga atugamba nti ampita erinnya, nkusabidde gwe Mukama abeko kyakola mu bulamu bwo, maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Kankuddize mukuye, kankuddize muzeeyi mukuye, tugende mu maaso. Omanyi ebiseera ebisinga Dewo bali bamuyita Mukasa tuyinza ovaamu okwonoona obwonoonyi omuntu bw'asoma nnyo. Kakati muzeeyi mukuye alina university, Harvest University ndowooza, esomesa Bayibuli n'ebirala n'ebintu ebimu byempuliriza onziyiza okujja okusoma. Actually nali nina program y'okujja okusoma n'okuleetera abaweereza naye nedda sisobola kujjayo ne bw'oba oyagala otya, sisobola kujjayo. Uyo kamukwe mukuye omuwulirize Mukasa Dewo bali bamuyita Mukasa Mandwa naye ng'ateekako nze Dewo balabye ekkubo Mukasa naye bye yakola tubisobola. So a name is not a vision. Stop concentrating on lower matters. Bintu ebitagasa. Kale nze mumpita erinnya erisinga obubi ndaba oba byenkola bina. A name is not a vision. Stop concentrating on lower matters. Mu bintu ebitagasa. So ebintu ebitagasa, stop concentrating on lower matters. A name is not a vision. A name is not a vision. Stop concentrating on lower matters. Kati abamu bagenda kugamba nvuma Mukama waffe Yesu. Kati njagala nkulage nkusomese kulage nti a name is a vision. Gwe nazagoberera. Njagala nkulage nti a name is a vision. A name is a vision. Mbadde nsomesa abantu mebegakaawo nembagamba nti a name is a location in the spirit. A name is a location in the spirit. A name is a location in the spirit. Yes.
A name carries a significant role. A name carries a significant permission in the spirit. Ampuliriza. Momwe namwe nabaliyunga Katonda yali ayogeddeko naawe noga nti Katonda yayogeddeko nange mu kirooto. Omutukuvu yayogedde nange. Abamu kumwe muba muli awo ne muwulira eddoboozi nga likuyita. Katonda tasobola kumeesinga up n'akuyita erinnya ly'omuntu eddala. Nze Nicholas. Ate najja nampita Busuulwa. Nze Nicholas Lutaaya. Najja nagamba nti owaaye Kabali. Zukuka nina kinjalo okugamba. Owaaye Kabali. Gwe Saara. Tasobola kujja n'akugamba nti ate Tina Christina jangu nkubuulire. Tekisoboka. Akuyita linnya lyennyini ly'owulira ly'omanyi lyennyini eryo. Why? Because baali kuwa. Mukulikuwa, they located you in the spirit. They located you in the spirit. They described you in the spirit. So now you have to fight and try to see that your name stands a significant role in the spirit. Because it's a vision and it's a big office. Erinnya eryo lyolina. Tulabye abaweereza bangi nnyo Mukama bazze ng'akyusa amannya. N'abayita n'abakyusa amannya. Why? Kubanga ogenda kwesanga erinnya lye lirina role gye lizannya mu spirit, so nayagala akyuse amulirocating. Mu kumulirocatinga agenda muwa linnya ddala. Agenda muwa erinnya eddala. Kama ebazibwe nnyo. Lwaki? Kubanga alina role gy'agala okumuwa. Lino erinnya lino lirina role endala gye liri mu kuzannya mu mwoyo. For example, ono ye Muwanga, ono ye Mukasa, ono ye Ddungu. Role gy'azannya mu spirit si y'omu ne muwanguzi. Ojja kakungamba nti nne muwanguzi si linnya, muwanguzi linnya. Beddira kisimanyi, by'okweddira byo simanyi. Ne muwanguzi role gy'azannya ati in the spirit ndala. Ne Muwanga role gy'azannya mu spirit ndala. Mukasa role gy'azannya mu spirit ndala. Abulamu mu Lubereberye 17 role gy'azannya mu spirit ndala. Ne Ibulayimu role gy'azannya mu spirit ndala. Vision ya Abulamu mu Lubereberye 17 n'olunyoli lisooka. Bazadde be balina role gye bazannya in the spirit. Erinnya lirina role gye lizannya. Lina vision liriko. So Katonda wabajja okwagala okumukozesa amulirocatinga. Namugamba no, kati tokyali Abulamu, kati oli Ibrahim. So it becomes a vision. Kama affe Yesu lumu abali n'abayigirizwa be mu Matayo 16 eyo yali ava mu kibuga kya Filipo n'abasanga awo n'ababuuza ekibuuzo kino. Nabaganyala kubabuuza, bwe mubeera eyo omwana w'omuntu bamuyitaani? Mumbuulire, pampitaani. Gwe muba mumpulira eyo kiki kye banjogerako? Bampitaani. Mwabasiba ku kyalo eyo nga mubuulira enjiri, bampitaani. Mumbuulire. Nibatandika okwogera, tuwulira abamu bakuyita Eriya. Kitegeeza bwe baba bamuyita Eriya bamutadde mu vision Eriya era bamutadde mu Eriya. Nti abamu bakuyita Yokaana Omubatiza. Bambita Yokaana Omubatiza. So why are they mentioning those names? Because they are trying to locate him in the spirit. They are trying to locate his role in the spirit. Gwe Yokaana. Kubanga Yokaana alina kyakola. Eriya naye alina kyakola. So they are trying to locate him in the spirit. Abambuliriza.
ne mukuye namwe mwena abagoberera mukuye n'abawulidde eddoboozi lya mukuye lino, siri mu kulwana, siri mu kuyomba, naye tulina okubaako kye tukola at least to correct kyawa Katonda. Timotheo ekisooka 3:16 ne 17 kigambo kya Katonda kicorrectinga, kirebukinga mu byonna olw'obutuukirivu. Mukama yeebazibwe nnyo. Ani amuddamu awo yali lwaki tetusoma olunyiri lwa Bayibuli? Matayo 16:13 muyinza okugamba nti bigambo byange nze mbyeyogerera. Yokaana 16 wenjagala 16:17. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Filipo, kibuga ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be, n'akola atya? N'abuuza abayigirizwa be n'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Wangi, omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Bamuyita batya eyo? Kiki kye bamuyita? Ayagala kumanya kiki bamuyita kyeyo, bamuyita ani? Kiki kye bamuyita? Bamuyita batya? Bamuyita batya? Nga bwe nnyinza okubeera wano nembaako erinnya erimu lye nkugambako, nenkugamba nti waaye nti kale kanjogerere n'erinnya, nannyini tajja kuwulira, taliyo wano, naye ngenda kukuwa ekifaananyi kino nti waaye nti bwewuliriza erinnya Bad Black, kiki kyosooka okutegeera munda mu ggwe? Ojja tandika okubimenya. Bad Black kino, Bad Black kino, Bad Black kiri, Bad Black nakiri, obimanyi. So kakati erinnya eryo Bad Black, it's her location in the spirit. Kale Namuyimbwa, it's her, Shanita Namuyimbwa, that is her location in the spirit. Nti omuntu yina kasita ayogera erinnya eryo, ebigenda okutandika okujja mu ndowooza byebyo byali in the spirit. That's what she is. So a location in the spirit. So omuntu yena bwa mentioning erinnya lye, the spiritual world hearkening, coming to an attention, kiki ekiddako, kiki ekigenda mu maaso, because that is what she is in the spirit. Tutegerekese. Single words mentioning erinnya Stephen Senfuma. What comes into your mind? What will come into your mind is omundu w'omunda. Muntu wa munda. Muntu wa munda. Muntu wa munda. Stephen Senfuma, UCC Kasubi. So Mukama waffe Yesu abuuza abayigirizwa bano n'abagamba nti bwe yajja mu njuyi z'ekibuga ekya Kayisaliya ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be nti n'abagamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? 14 ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremaya oba omu ku bannabbi. Kati bino byonna babimuyita, bino byonna babimugamba nti abalala bakuyita kino, abalala bakulowooleza kino. Kulwaki? Kubanga balaba ku biki byakola, balaba ne ku biki byatambuliramu, ne declarations zakola ga kakati tobeera eyo n'ozaala omwana n'omala gamutuuma butuumi linnya, n'omala gamutuuma butuumi linnya. Obadde okimanyi nti nno abaana ng'amannya gaabwe gatuumibwa babatuuma amannya nga tebannaba na kuva mu lubuto lwa maama waabwe, nga tebannaba na kuzaalibwa. Erinnya balimutuuma, maama we ayinza okuwandiika amannya nga 8 ku lupapula. Senga ow'egindi naye alinayo erinnya, n'oweegundi naye alinayo erinnya, n'oweegindi naye alinayo erinnya. Balinda kojjaawo ow'omu Amerika abaddemu message nti omwana tumuwe erinnya ki, ne taata we naye alina erinnya lyagala omuwa. Balimutuuma tannaba kuzaalibwa. That's why tine Mukama waffe Yesu yennyini erinnya balimuwa tannaba na kuzaalibwa. Matayo essula esooka 23 banamutuuma erinnya Emmanuel, kitegeeza Katonda ali naffe.
So Emmanuel lirina amakulu. Nolwekyo a name has a significance stand in the spirit. Mariamu kyava n'amugamba naye gwe onaamutuma erinnya lye Yesu. Yesu Babi kyava yogera ku linnya Yesu nti erinnya liri waggulu amannya gonna, teri linnya ddala wabula erinnya lya Kristo mwe muli obulokozi. Kati newesanga nga nti erinnya Yesu significance yaalyo, amaanyi gaalyo, omusingi gwalyo in the spirit bulokozi, deliverance. Bali mutuuma tanaba na kuzaalibwa. Why? Because it's carrying a vision. Awo nno kyebava bamugamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala Eriya. 15 olunyi lwa Matayo 16:15 n'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Kale bali tubategedde. Bali bampita kiri, bano bampita kiri, bano bampita kiri. Kale mmwe mumpita mutya? Kale mumumbulire mmwe mumpita mutya? Omusajja asinga okunyumira wano yuno wano alina ebigambo byeyogera Matayo 16:16 n'agamba yali Simoni Peetero, n'addamu n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. 17 Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simoni ba Yona. Ba Yona ng'ekigamba nti Simoni mutabani wa Yona. Olina omukisa Simoni ba Yona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo wabula Kitange ali mu ggulu. So okiraba nti it's a vision n'okumanya obumanya nti Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. It's a vision, tekigwawo bugwi. So oli wakugamba nti name is not a vision, wabaawo ekizibu. Kyenvudde n'ababuuza era mbabuuza nti gwosobola okutuma omwana wo Jezeberi. Bw'oba oliyo ng'osobola okutuma omwana wo Jezeberi, kinkakase tosobola. Bw'oba osobola kiŋŋambe nti nze nsobola, nti name is not a vision. Okay, now mutabani wange muwala wange ye Jezeberi, kiwedde. Simoni Peetero n'addamu n'amugamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. So kitegeeza nti Peetero ono, Simoni Peetero already amaze okudescribinga Kristo kiki kyali in the spirit. So Kristo ali na significant point or a stand mu nsi ey'omu mwoyo, omwana wa Katonda ate era nga ye Kristo yafukibwako amafuta. Hello. So erinnya tolizannyisa, it carries a significant call. Isaya 45 lunyiri lwa kumeka Yesu yagamba nti nkuyita erinnya. Isaya 3 n'olunya olusooka namulumanyi, naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda, gwe Yakobo, teekawo erinnya lyo mangu awo. Gwe Yakobo, nze Nicholas. Era eyakubumba, okay, gwe Isirayiri, gamba gwe kanisa. Nti totya tyo, kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo, oli wange. Manji nakununula, nakuyita erinnya lyo, oli wange. Oseku y'oluzungu tuli ekyegambye. But now thus says the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Kuyise linnya, nakuyita linnya, nakuyita linnya. So amanyi ndi waba akuyita
gwe Brian, gwe Juko, gwani, gwe Kawalia, gwani, yonna yonna lyogenda okwogera. It's upon you to know the role you are playing in the spirit. Oba oli musamize, tutambulira awo. Oba oli mulogo, tambulira awo. Liri linnya lyolina kyekyo kyewaliyambaza, kyekyo kyoli. Bw'osala n'ogamba nti nze nalokoka, okay, nalokoka now. Kiki kye nina okukola? What is my role in the spirit? It is this. So now, if it is this, now, my name has to stand a significant role. Kitegeeza ki? I have to be with the vision on my name. Erinnya lyange terigenda kusoundingiramu ABCD. Kubanga nakyusibwa. Bwe nalokoka, Mukama nampa location empya. Nampa obulamu obujja. Nampa erinnya erijja. Abamu ku mmwe omubeereyo ne mulokoka wajjako erinnya liri lye baawonga mu basamize n'olijjako n'owetuuma erinnya eddala. It's fine. Si kipya. It's fine. Oli bw'asala okusigaza erinnya lye nti nze Mukasa, it's okay. As long as you're taking a step to know what Mukasa means and what Mukasa did. Era eri abasamizi babeera bayita Mukasa, omanyi kye babeera bayita. So now it's up to you okumanya bampitaani. So bwe bampita kiki ekibaawo. Abamu ku mmwe mannya egyabasumbuwa. Abamu ku mmwe Kristo ayamba buyambi. Bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyeewo, bw'onootambuliranga okuyita mu muliro otoosirirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, omutukuvu wa Isirayiri, omulokozi wo, nawaayo Misiri okuba ekitundulo kyo, Kuusi ne Seba ku lulwo. Naye Isaaya 43 n'olunya olusooka. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo era eyakubumba gwe Isirayiri nti totya, kubanga nakununula, nakuyita erinnya. Ampita erinnya, yakuyita. 49 yeziti Yesaya tumalirize na luno. Nyinza obutadda ku nsonga eno. Niba nkomyewo, Mukama yeebazibwe. Isaya 49 n'olunya olusooka. Mumpulirize mmwe ebizinga era mutega amatu. Mpulirize mmwe ebizinga era mutega amatu. Mu amawanga nga muyita wala. Mukama yampita okuva mu lubuto. Wangi? Mukama yampita okuva mu lubuto. Kuva mu nda ya mmange yayatula erinnya lyange. Mukama yampita okuva mu lubuto lwa mmange. Yampita okuva mu lubuto lwa mmange. Yeremiya kyava ayogera. Yeremiya Sura 45 nti nakumanya okyali muto lwa mama wo. Nakumanya nenkwawula kubeera nabbi wange. So akuyita. Bw'aba kuyita akuyita linnya. Why? Kubanga erinnya mu linnya mwagenda okuteeka vision. Nadi mategezo na kule John ndio yagala kakasa nti erinnya vision kera kumacha. Ogenda owandiise mu registrar ojeyo ogambe njagala ku reserving erinnya eriyitibwa Impact FM. Impact FM. They will reject you. Why? Kubanga already erinnya lyali taken, lyali reserved ne libeera taken. Erinnya lisasulwa buli mwezi. Erinnya lina kye bayita returns buli mwaka. So erinnya is a vision. Why? Kubanga Impact FM kwatadde vision ye ne Victory Christian Center kwatadde vision ye. So nolwekyo tosobola kumala gaveri nolidikiriyalinga kubanga si liryo.
ampita erinnya okuva munda ya mmange yayatula erinnya lyange, yayatula erinnya lyange. Katonda yayatula erinnya lyo mu bulokozi, kubanga naawe kenyininyini wayatula erinnya lye. Nolwekyo Kristo yennyininyini naye amanyi nti erinnya lye lirina significance, naye yennyininyini mu Matayo 16:15. Nolwekyo omuntu yenna bw'ava naga nti erinnya it's not, you have to take care of that identity because it's an identity in the spirit. Come on, explain. Akimanyi akuyita linnya kubanga erinnya muntu bwakuyita erinnya njala nakuyita erinnya Tom, Gundi, Busulwa, ani, Michael, ani, Timothy, Nicholas, Gundi, Kasaga, ani, Brian, yogera lyonna erinnya lyoyogere lyonna. Nasazi, ani, Gundi, Goleti. Just know tali mu kwogera na bode eno. No. Nedda. Abula ali mu kwogera n'oli atali wano mu mubiri. Ali mu kwogera n'oli ali mu mwoyo munda. Kubanga oli ali mu mwoyo munda naye carrying a role, carrying a significance nene nnyo gwayita. Era oyo ali munda bw'avaamu n'agenda bodi ne bagiteeka mu ttaka. Manyi bagamba agenze naye ng'ate waliwo ali mu ttaka gwe baliridde wansi ku mukeeka ne mu mbugo. Naye ne bagamba agenze. Atuleseewo bannange, atuleseewo agenze. Ani Gundi naye ng'ate oli mu mbugo oli awo bakuziisaawo. Naye agenze. Bakisibasiibula embagaliza akadde akalungi. Kambaleke David Lule ng'agamba nti ampita erinnya abankumi Mukama mwelaba. Aba best Nina omukwano